Nikati omukyala yono ng'enje tumaze okumuguza wani badde omukolera endagaano kati. Yono aguze lyawa yese. Wali nagamba wansi wali 5 ku 10. Wansi wa? Wali wansi. Wali wane wase kikubo, wali ewa Sulaiman. Ewa Sulaiman. Ekyengulu. Ate ngambi kya manga. Kyengulu naawe chairman kasana kaka. Yawo. Kati mukolera endagaano. Okay. 5 ku 10 ye ajja kibenga kiwedde ekyo. Oguzewo sente meka? Oguze milioni 8. Milioni 8. Era se mubanja. Tabanja. Se mubanja cash. Ade cash. Kati ndowooza. Anti okimanyi? Kimanyi. Okimanyi bimanyi. Office ino report. Ino ku report. Kale. Aleyizo kwera chairman. Kale leta pen tukole endagaano. Peni. Sina ze peni ze umune peni zange muzitwala muzimalako buli peni gyendeeta ababulooka abaguzi b'amataka abasekretale zono tewali. Toze na peni. Gweleta peni. Nsina nage sina peni. Tuyina kiza tuyamba. Ze kyeninawo. Anidai. Nina penso. Kolese kalamu. Penso ne kalamu penso ne kola. Ejja kukola. Ejja kukola mama ejja kukola eri office jesiga nnyo. Munina penso tukole ndowooza. Chairman kozese eyo. Kale. Kozese eyo. Gwani amanyago. Lunkuse. Nze lunkuse kathe. Nguze ettaka lya aguze udde aguze kwani? Aguze kuwulezi. Chairman Mwami Kibirango. Abalina okufuna kopi. Mutuufu. No. Gwe gundi. Oyo mwala aliwa. Gwe gundi gonna kayima. Kale. Nawe bakira nnyo mirimu. Obaddewa. Genda ojemu photocopy. Ojireete. Alwokyemu alwangu. Yo kyamu. Nfakireta copy nga 3. Wabeewo abalala bafuneko. Bafunemuko. Yo kyamu copy 3. Yo kyamu copy 3 genda oleete. Tebawulira. Bannange batama. Ekyuma sabo kibadde kifudde nga tukubira bukubizi makanika. Ajja kikoleko. Nayo omukazi ekyuma kye kiritererako ddi? Okimanyi bwe twagala okukola photocopy agambe ekyuma kifa. Kiyinza okukikola ennaku 2 mu wiiki ennaku endala zonna nga kifa. Katukoze tuti atuwadde magezi ki? Tumugumiikirizeemuko makanika ali mu kuba. Agenda kujja ddi? Ali mu kujja essaawa yonna. Ajja leero ajja nkya. Ajja leero akawungeezi. Oyo kasita agambye akawungeezi. Owedde nekyagambye. Oyo wankya. Mu ssaawa yonna eri wanga ffe tuli wano tulinze oyo. Kale sooka genda tumalirize. Genda. Tusobola omulala n'atukolera kopi n'envaawo. Ate tulinawo omulala wano tulina ekyuma eki. Kuliko ekyuma eki. Kimu kyeka bwe kiti. Kati nkozere ntya ngende n'eno. Ate ogende n'endagaano. Mu ofiisi oleke nga temuli mu ndagaano. Maama watosuusa. Kati nze okwesiga ggwe ate nesiga ofiisi. Kati bwe kiti eno gireke. Ekyuma bwe kiddamu okukikanika. Bwe bamala okukola kopi. Ngenda kuyita okole ki? Otwale kopi yo. Enkya ndowooza enkya osobola okukeera ku makya. Neera akedde. Tokeera obudde bwe bumwawo. Mbadde njagala enkya bwe nja lumu n'essenyenge ey'okusibawo. Jangu n'essenyenge. Chairman kyagamba kye kituufu. Jangu n'essenyenge. Tayinza kwesiga ttaka lyo otwale n'endagaano yo. Kale kati mugula osaawa mmeka ze manzi? Ssaawa 12 ze mba mu ofiisi. Kubanga mba nkuma amataka g'abatuuze bange. Ono omwami akeera. 12 mbaamu. Talinga ofiisi endala ziri ze muzimumanyi. Ono akeera. Kati iya. Kale. Kale nyambo naffe tweyanza Chairman weebayo omulimu. Kale ndowooza mugende. Mwami Kibirango. Kana akatimba kanonye kimutaka lyange. Waguze wiyo. Naguze biki ng'omuti gw'amasannyalaze gulina kuba mu ttaka lyange eno. Nga ndaba omuti gw'amasannyalaze guli wano eno ate mutadde akatimba wano. Omukyala lunkuse nfuna bulungi. Tewabaddewo nga tuwandiika ebintu bino. Nabaddewo. Mutereeze ensonga ezo bulungi kuba sibategeera. Chairman siyawandiise ensonga. Chairman tewabaddewo. Nabaddewo. Chairman omuti gw'amasannyalaze gwadde mu poloti nga nsalira wano. Bino ebikola mu bijja mu bitadde akatimba mukatadde wano. Chairman simu ababisayinize. Nze nasayinize naze nendirambula bulungi nga mpita wali. Kebere endagaano ebyogamba biwavudde. Kebere endagaano yo. Nedda ssebo saagala kunziba kino ekikolo kyabadde muno. Kebere endagaano ebiseera. Tatulisa babbi. Tatulisa abantu bakufula. Nedda ssebo. Otulisa babbi. Soma endagaano. Yino. Soma. 5 ku 10. Ziri 5 ku 5. Ate ogamba ki? Siko sayiniza wano. Wasayinize ki? Wasayiniza wano. Siko sayiniza wano. Yabadde 10 ku 5. Ate bitya 10 ku 5 biti. Lwaki wasayinize ku 5 ku 5? Lwaki wasayinize? Mwagala kunziba. Ani akubba? Buzibu ki?
Afande bano baagala kunziba. Naguze ettaka lyange balitaddemu akatimba. Akatimba. Sebo akatimba nze kuteekawo katimba. Sebo office. Amasaze nga guli muno. Sebo office. Omukyalo sebo. Omukyalo yaze mu office. Ono kyamani wekyalo. Yaze omukyalo ono yaze. Ono omukyalo yaze mu office. Uliriza bulungi. Ne signing endagaano ng'aguza 5 kwa meka kwa 5. N'asayininga bulungi nnyo nasako n'omukono. Twabaddewo basatu. Kakati ateekera ku makya agamba nti yasayiniza 5 ku 10. Afande. Endagaano n'esoma nedda. Afande endagaano n'esoma ki? Waguzeewa. Naguze wano omuti gw'amasannyalaze. Twapimye bulungi nnyo. Ng'oyitawa. Wano. Ng'oyitawa lwaki oyagala kubba? Sinakuguzaako eyo. Sinakuguzayo ko. Poloti eyengana ki? Afande soma endagaano yiino. 5 ku 10. 5 ku 10. Endagaano yosoma. Soma olabe. Owata yasayinize. 5 ku 10. Ate ndaba 5 ku 5. Anti nkedde ku makyanga babikyusiza dda. Naguze poloti yange 5 ku 10 kati ndaba nga kuliko 5 ku 5 baagala kunziba. Kyazze kitya? Nabadde mu office yaabwe nengenda nono natwala mwami Kibirango natwala wa chairman okumpandiikira endagaano ne tunoonya peni yonna netubula ne wandiisa penso ne photocopy nyini babadde tebayinaawo ne bangamba nkere ku makyanga bamaze okukola photocopy nzanga nga photocopy teriiwe nga tewali mbu tebalina simayi byayonoonese mukazi gwe endagaano mwagikozesa penso bakozesa penso mbu tebalina peni ate peni nawe nokkiriza kati ngandikoze ntya chairman okozesa endagaano penso mu office yo kati nkole ntya nga tewali peni wabadde oyagala nkoze ntya kati olaba wano waliwo ekikyamu basimuddewo 5 ku 10 ne bateekawo 5 ku 5 baani abasimuddewo simanyi we are going to find out tugenda kutegeera ani yakikoze okitegedde bulungi nnyo gwe yegamba ekya leeta ndabi yegamba ekya kyekimu kyekimu kati mukazi gwe kyekimu mukazi gwe ettaka lyesoose okugula ogula otya mukola mutya endagaano ng'eri mu penso naawe nokkiriza gwagula bwe naawe atunda nokkiriza n'otuuka ku levo mumugikoseza penso kyokka ate n'ogireka ne mu office fotokopi onoogikima enkya afande nesize chairman kuba nabadde ku office ya chairman chairman yakugulidde ettaka yansayinize yawandiise nina okusayininga kubanga ndi chairman naguze nga ngula ku mwami Kibirango kaakati chairman waliwo obuzibu ate buzibu ki okitegedde buzibu ki waliwo obuzibu butya you are under arrest ate hawo kankugabe you are under arrest gwe kwata endagaano yo bwe muti bwe mwonoonye system yonna ate tutya osayininga otya endagaano eya penso ono omukazi ye mubbi ani mubbi asinga okola si yasayinize sikolakoze endagaano ya penso katugenda ku polisi mwenda gwe madamu jangu come behind me let's go tugende